Abavuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kalulu ka bonna ak'omwaka 2026 basuze bulindaala okutandika kakuyege waabwe olunaku lw'enkya mwe bagenda okumatiriza abalonzi okubawa akalulu okutuusa mwezi ogwa January omwaka ogujja. Abagenda mu bantu okunoonya akalulu bali 8 okuli Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa w'ekibiina kye NRM, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine owa NUP, Robert Kasibanto wa National Peasants Party, Pastor Joseph Elton Mabirizi owa Conservative Party wamu ne Nathan Nandalama Fabio owa FDC. Abalala abavuganya kuliko Mugisha Muntu Oyera w'ekibiina kya Alliance for National Transformation, Mubaraka Munyagwa Serunga Mugati gwa Bato wa Common Man's Party wamu ne Frank Kabinga Buliro wa Revolutionary People's Party. Wabula wadde nga akakiiko k'ebyokulonda bano kabakkiriza okutandika okunoonya akalulu olunaku lw'enkya, abamu si baakutandikirawo olunaku lw'enkya, naddala munna Conservative Party Pastor Engineer Joseph Elton Mabirizi ne munna kibiina kya Alliance for National Transformation Jeno Mugisha Muntu Oyera, nga Jeno Muntu agamba nti emakindi egyayagala okutandikira ate NRM yeekuttewo dda mu kutongoza manifesto yaayo. Mugisha Muntu mu kwogerako ne Kyabasa agambye nti yeetaaga kusikamu gwana kibiina kye NRM era ye waakutandika okunoonya akalulu ke ku lwokubiri lwa ssabbiiti eno. Mugisha Muntu agambye nti ayagala kulabikira mu vulugu yenna ayinza okubeera mu kalulu ako, kwe kusalawo nti waakiri akuuma emirembe. Twali tutaddeko makingi kati nabo bali ne bagamba eri ekibagenda okuva ate programu okuharmonize yaggwa Saturday netusanga tujja kutuuka ate enkya ne mu divisions endala mulimu candidates abalala netusanga tujja kutwanguyira okugenda mu eri endala okumuro netugamba kale katusinge makingi tugiteeke eri mu maaso enkyali kibeere nga tulitukwanira erirala. Olunaku lw'enkya President Museveni atandikira mu nnyonyi omugombola y'Emakindi mu kibuga Kampala. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekedde ekibuga Jinja, Robert Kasibanto ali Mityana, Nathan Nandalama Fabio agenze Buyikwe, ate nga Mubaraka Munyagwa Serunga Mugati gwa Bata atandikira Kawempe. Ebyo nga bikyali bityo buli ssaawa eyitawo obunkenke bweyongera mu bannakibiina kya National Unity Platform NUP, ng'abantu abalindiridde kaadi ez'ekibiina ekyo okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti bangi n'obugere batuuyanya obugere nga balindirira ekinaavaayo. Okusinziira ku mawulire agalobeddwa munda mu kibiina kya National Unity Platform, akakiiko k'ebyokulonda kamaliriza omulimu gwako, era ekirindiriddwa kwe kwanjulira ekibiina kino abantu abaweereddwa kaadi z'ekibiina bagende batunke mu kalulu ka bonna. Kitegerekese nti kaakano olukiiko olufuzi olw'ekibiina lugenda kukwasibwa ebyavudde mu kakuŋŋuuta. Bakira okuva obwenkya essimu zivuga ku kitebe ky'ekibiina ekyo nga bavuganya beebuuza obanga eneebaayo akamunyeenya. Wabula Ssaabakunzi w'ekibiina ekyo mu ggwanga Habibu Bwembo ategeezeza Kyabasa nti abavuganya ku bubaka bwa Paalamenti ku kaadi y'ekibiina ekyo balina okugumiikirizaako. Bakandidate baffe aba Parliament abalindirira omukka omweru akapressure kangi amasimu mangi getukubirwa naye good enough nti buli candidate agenda mu process eno twali tumuwadde schedule mwe tugenda okukolera programu yaffe. Saawa yonna obudde bwonna programu ejja kubategeezebwa nti olunaku bwe ruti chati egenda kutandika okulagibwa district kwa district ku baani ababadde successful. Naye ekisinga obukulu kwe kubeera patient n'okubeera nga buli omu waali asuubira side bbiri. Singa mbeera nga nze ngifunye ngenda kweyisa ntya era ntambula ntya ne bannange. Singa mbeera sigifunye ngenda kweyisa ntya era ntambula ntya ne bannange. Habibu Bwemba akaatiriza nti kakuyege waabwe okunoonyeza omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu ako bwa pulezidenti atandika lunaku lwankya mu Ejjinja mu Busoga. Mu mbeera y'emu akeetalo k'amaanyi mu bannakibiina kya FDC mu disitulikiti y'e Buyikwe ne Busoga, ng'abaayo beeteekerateekera okukyaza Nathan Nandalama Fabio akutte bendera y'ekibiina ekyo okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Ssentebe wa FDC munisipaali y'Enjeru Ssentongo Medi agambye nti buli kimu kiwedde balindiridde Nandalama Fabio asunsulirwe abasabuukululire manifesto ye ey'ekibiina ekyo kw'anaatambuliza obukulembeze bw'eggwanga singa abamulonda. Amanya n'eddoboozi yenze Saalongo Medi munnakibiina kya FDC Embiko era nga yenze chairperson wa FDC mu Njeru municipality.
omulanga gwange gwakubeera nga nkowoola bananjeru bonna awamu ne Buyikwe district okusobola okubeerawo ku lunaku lwa Mande nga twaniriza pulezidenti waffe Nathan Nandala Mafaabi. Amyuka omwogezi wa FDC Najja Nakumbi era nga y'omu ku baali ku kakiiko akategese mu Yombi Richard agambye nti ab'e Busoga Nandala Mafaabi bakumwotabuliro ng'avudde e Buyikwe. Tugenda kubeera e Kamuli saako ne Buyende. Tusaba abatuuze ab'e Kamuli ne Buyende okubeera ku makubo nga mwaniriza omwagala w'abangi musajja kyasiza okukwata ebyefuna mu ggwanga lya Uganda. Then olunaku olwokutaano President addako eggwanga lya Uganda agenda kubeera mu kibuga ekikulu ky'Abazinga ye Jinja City. Ate mu district y'Ejjinja akutte bendera ya NUP okuvuganya ku kifo kyekimu Kyagulanyi Ssentamu wakutalaga ekitundu ekyo n'oluvannyuma akuba olukuŋŋaana gaggadde mu kisaawe ky'e Buweera mu tawuni kanso y'e Buwenge. Omwogezi w'ekibiina kya NUP mu Jinja Habibu Bomba agambye nti eyo Kyagulanyi gy'anaatongoleza manifesto ye ey'ekibiina kye era n'asaba ab'ebyokwerinda ku luno obutabataataganya. Kubategeeza nti omudingo waffe Robert Ssentamu Kyagulanyi His Excellency agemeire National Unity Platform flag ali kwidda olunaku olw'enkyo nakuda omwezi nga 29 ku Mande wazira kulanga kundi tuli okubakunga mwena abantu b'omu Busoga timwide mubeewo Ejjinja district oba Mwidinda district nga president waffe ayogera ku gye tuli edukira n'olunaku olwajja okutongolezaako manifesto so tuli kubakunga mwide mu bungi ne mu boxi nakuda omwezi nga 13 January kikolelanga irala ate tuli kubasaba ku mukozi guno tukikolera irala okuva waigulu paka wansi eza region Kyagulanyi Ssentamu gyakasinze kubanga ayenda nga Busoga batabalimba emanduso y'okukyusa obukulembeze bwa Uganda nga tola ku General Waike Museveni eri kujja kutandikira no Busoga. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Shockmail. Omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Shockmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Shockmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Omuntu yenna eyeesimbyewo okuvuganya ku kifo ekyobukulembeze waddembe okuva mu lwokaano nga munnamateeka Hajja Bubeeka Kayondo bw'annyonnyola. Omuntu eyeesimbyewo mu kifo kyonna ekyobukulembeze ku mutendera gwonna oba bwa pulezidenti oba bwa memba bwa paalamenti oba ku gavumenti ez'ebitundu ayina eddembe okubeera nga ava mu lwokaano olw'ebyobufuzi naye ng'atuukirizza obukwakkulizo buno asobola okuvaamu okulonda bwe kubanga tekunnabeera nga kuggwa asobola okuvaamu ng'awandiikidde atwala ebyokulonda returning officer ebbaluwa emutegeeza nti avuddemu ng'ebbaluwa eyo eteekeddwa okuba nga eriko abajulizi babiri abava mu kitundu ekyo ky'abadde yeesimbyemu okukiikirira ate singa abeera nga yasimbwawo ekibiina oba yateekebwawo ekibiina ku bbaluwa eyo gy'awandiika eraga nti avudde mu lwokaano Secretary General oba Ssaabawandiisi w'ekibiina ateekwa okujulira okuvaayo mu lwokaano. Ssaabalangira w'Ekereziya Omulambika Paapa Leo ow'e14 yeegayiridde nnyo Abakristo mu nsi yonna bake ku maviivi gaabwe omwezi ogujja basabire ensi eno ejjudde ebikolobero ebiviiriddeko n'abantu ba Katonda okwenyiwa obulamu. Ng'akulembeddemu ekitambiro kya misa ekibadde eky'okujaguza emyaka 40. Bukyanga kigo kya Our Lady of Consolata bweyogerere ekitandikibwawo omubaka wa Paapa yawummula Ssaabasumba Dr. Augustine Kasujja akukulumidde ebikola ebyekko n'obutabanguko obususse obuvuddemu n'obutali butebenkevu. Ssaabasumba Kasujja agambye nti omutukuvu Paapa Leo ow'e14 akubiriza Abakristo mu ggwanga nti basabire eggwanga lyabwe n'ensi yonna okuvuunuka omuyaga oguviiriddeko abantu bangi okwekyawa. Ne Paapa Leo ow'e14 yatusabye wiiki enewedde nti omwezi guno ogujja ogwa October ffenna tusome buli lunaku nga tusome sapule buli lunaku
nga tusaba emirembe mu nsi yonna abatasobola kugisoma mu family oba mu parish community bagisome bokka na bokka ffenna tugatte amaloboozi gaffe okusaba emirembe egyo wonna mu nsi yonna. Ssaabasumba era akubiriza abakristo okwenyigira mu mirimu egy'obuweereza bw'Omukama okusinga okugiyeekeranga n'abandi okugirekera abantu ab'olubatu. Minisita ombeezi w'ebyamawulire n'okuluŋŋamya eggwanga Godfrey Kabyanga Baluku asinzidde ku mukolo ogwo n'agumya bannayuganda obutaterebuka mu kalulu akagenda okubaawo omwaka ogujja. Kakasiza abannayuganda bonna ate n'abannakira bonna kano akalulu kajja kugwa bulungi ate kajja kuba peaceful tewajja kuba mutawaana. Ndowooza mulabye okuwandiikisibwa kw'abakandidate aba president kuweddemu bulungi nga tewali mutawaana. Buli omu bamuwadde obudde bwe, bamuwadde space ye, bamuwadde na space y'okukola rally zaabwe, buwedde nga tewali mutawaana. Ekikulu ffenna tugwe ku maviivi tusabe Katonda abantu bonna abawe emitima emirungi abawe okwagalana akalulu kagwemu bulungi. Omubaka omukyalo wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Naluyima ne munnamateeka w'ekibiina ky'NUP George Musisi basabye abalina obuyinza okubaako bye bayigira ku bubaka bannaddiini bye bawadde abantu entakera okusinga okukakananga ku bantu mu kifo ky'okukakananga ku bantu batuusaako ebikola ebyokubatulugunya naddala ab'oludda oluvuganya. Tetusuubira nti Honorable Kabyanga bwe bakitaffe tukikwata nate mu 2026 Uganda tugitaamuze mu mirembe eterere nga tewakyali tiyagas nga tewakyali kweraliikira nga teri kuba baana ne bali ebasibye bonna tulabe nga tulagira ababate abaana baffe abawakiso tubeetaaga. Mu Bayibuli myaka 4 mikulu oba namba 4 mikulu naye ate ensonga ey'okubiri nti obusumba buno bwafuna obusumba nga ne bano abatukunaddeko nabo bayingira bukulembeze olabye nga banjula bafaaza ab'enjawulo abazze ne baweereza ne bagenda.